kigudde waani zino toilet zaali badde naye nga zakozesa ali mu za kulwana by'amataka. Ebyobulamu mu Gombolola lya Butoloogo mu disitulikiti y'e Mubende biyungula amaziga oluvannyuma lwa Kabuyonjo z'ekitebe kino okugwamu n'endala eziriwo nga zabomoka dda so nga n'ez'eddwaliro zaagwamu dda nga abasawo bagamba nti bakolera mu mbeera mbi. Abalina Kabuyonjo enkyafu n'amaka amacyafu oluusi ne babakwata. Oluusi azaali mu second stage etaala tekuli mu senta eno mu maduuka bagaddewo dda toyinza funa wadde tooki. Kabuyonjo empya ebadde ezimbiddwa omwaka oguwedde yeegudde kyokka nga n'enkadde nayo yagwa nga kati eddwaliro eririwo mu kitundu kino teriyina Kabuyonjo. Twagenda tucekinga eriwali mwagala mutukeko twamuganye mbatwalayo twamuganye naye mbatwalayo toddamu ennyumba eno tegenda kuyinira soke tuyite engineer. Kansala akiikirira Gombolola lino ku disitulikiti y'e Mubende Balongo Christopher tulambuzza ebitundu bino n'ategeeza nti kyennyamiza okubanga abakungu bagenda mu ttale omuli ne poliisi ng'era avumiridde abo abagaba ttenda z'okuzimba n'abo abazimba ebitaliimu. Ebyobulamu bituyisizza ddala bubi. Tulaajanidde nnyo ku disitulikiti batuyambe era obuyambi obumu tubufuna. Naye ekisinga okutwewuunyisa banaddala nga bayinginiya ba disitulikiti balina kyebatukoze ekitali kirungi. Certificate of completion zebagabira ba contractors toilet ne bagizimba n'etawuza na mwaka n'egwamu nga tukitaddeko obukadde bwa ssente. Balongo y'omwalabudde abatwala Gombolola lino obutaddamu kukwata abantu ng'abo okubawa emirimu egy'okukola ng'agamba nti kati abantu mu kifo ky'okukima obujjanjabi mu ddwaliro nate balinga abakimayo obulwadde. Era kati ku Gombolola bwe twogerera tewali wadde omuntu wayinza kukyama. Gombolola liriko eddwaliro liri wamu n'eddwaliro, eddwaliro likaaba tebalina amatoyireti. Poliisi ekozesa wamu toilet ne Gombolola. Abapoliisi bwe babeerayo basula balina amaka gaabwe basulawo okugyawo kati ogenda mu lwerero oba mu ttale tebalina balala bwe bayinza kukyama. Abasawo nga bakulembeddwamu Nankusujeni batulaze ekinnya ekikozesebwa nga Kabuyonjo so nga muno mu basuula n'ebyo ebiba bivudde mu bakyala abavuddemu embuto nga kati ebbanga lya myezi 4. Ekizibu tusinga okuba nga tulina kati ye placenta pit emaze kati myezi ng'ebiri ng'eguddemu kati ate wesanga nti bw'ofuna omukyala ebyo placenta blood waliwo pit gyetubisuulamu naye nga si ye placenta ntuufe bwe tulina obisuula. Agamba nti bakolera mu mbeera mbi ddala nga wano we wagenda obukyafu obw'enjawulo kw'ossa ebizibu ebirala bye balina omuli obutaba n'amataala nga balina ekitanda kimu ekifo kifunda so nga ate n'amazzi tebalina. Waliwo lwe tufuna abakyala oluusi ofunye abakyala nga 3 naye delivery bed tuyina emu kati awo wesanga mbu omulala olina omuzaalisiza kweno kooki ya antinento ate nga bitusumbuwa kuba teri standard byetusinga mpozi n'amazzi naddala mu dry season. Bw'otuuka mu ddwaliro lino siringi zirimu ebituli bingi ko n'obukyafu ng'abasawo bagamba nti n'awaterekerwa eddagala obuwundo bulinga ate obwapangisaawo. Obuwundo buno tugezezaako emirundi n'emirundi naye buno bulemeddewo lwakuba wano musanze nga bakalongoosaawo naye eddakiika nga mmeka ogenda kulaba wano nga bimaze okujjula wano ebintu wamu eby'obuwundo bataddemu eddagala naye tebufa n'abatuyamba okutuyambako nti siiringa etereere nabyo biringa bitakola ki. Abakozi bonna ku Gombolola bwe tutuuseeyo tetusanzeeyo n'omu ng'olunaku lwonna kabeere ssentebe ng'era twogeddeko n'omwogezi wa disitulikiti Kadumye Jackson ng'onaagamba nti balina enteekateeka ey'okukola ku nsonga zino. Eya latrines nti zaaguddemu mu kitundu ky'e Butoloogo. Sooka nga disitulikiti tulina mu nteekateeka y'omwaka gw'ebyensimbi guno 2018-2019 mu bajeti y'e Gombolola mulimu okuzimba latrine empya ku Gombolola wennyini era nga wetwogerera enteekateeka ssaawa yonna ekirango kigenda kufuluma. David Sebugwawo yakusakidde eggulu eno ku ABS Television. Emirundi egibaddeyo emabega wonna wonna buli omwaka bwe guba guggwako abasawo baffe ab'ebyobulamu bagezaako okutambula n'abapatrollinga mu byalo nga banoonya abantu abatalina